amawulire agatambula ga munywanyi waffe soda okubate nga afuna emmundu ey'okukuumisa ye musajja gwe bayita abasajja mivule abamutegeera obulungi. Bw'oba oyogedde ku basajja mivule toyinza kubate nga weerabira okwogera ku mukulu gwe bayita Bajjo, Ronald Mayinja, Full Figure, balamu bonna, Bebe Cool bonna. Akadde kano omukulu na soda okubate nga avuddeyo n'ategeeza amawulire n'agamba nti eri gyali mu NRM tebitambula bulungi, muyinza okuba temulaba mu bitundu byammwe kampeyini tezigenda bulungi. Omukugu bayita basajja mivule, omukugu bayita Bebe Cool yamukuba ekikono, ategeeza nti n'omukugu bayita balamu. Basajja mivule yavaayo ng'awaga n'agamba nti byonna asobodde okuba ate nga abikoze, nti NRM gyagenda okuba ate nga afunira ebirungi, asobodde okuba ate nga ategeezeza bamukuba ekikono ne kampeyini takyagenda lwakuba bamanya nti agenda kuba ate nga abasinga amagezi. Awo nno munywanyi waffe basajja mivule temukyamulaba. Akadde kano waliwo ebifaananyi bibadde bitera okutambula ku social media ng'alaga nti omukulu gwe bayita basajja mivule yafunye emmundu ey'okwekuumisa. Basajja mivule ategeeza nti waliwo abaali bazze okubba ente ze ku faamu, kumbe yatulimba faamu tebangayo. Kati omukulu na basajja mivule oba yaguze katooyi oba yaguze emmundu yennyini, ate gye buvuddeko poliisi yasobola okukwata ng'etegeeza mbu abeekalakaasa mwalimu abayina emmundu. Kati basajja mivule wuuno asobodde okuba ate ng'ategeeza nti ayina emmundu. Bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'agamba, ne tusooke kuba ate nga tukakwata mpola mpola. Owulire basajja mivule nga yeekokkola omukulu gwe bayita Bebe Cool, agamba nti Bebe Cool yeefuze kampeyini zonna, sente zonna eza kampeyini baziwa Bebe Cool wadde Full Figure. Ulira munywanyi wammwe abantu nga Bebe Cool ababadde basirise ne bamuwa emmotoka ne babawa sente in millions tebasobola kutambula, tebasobola kukola kye bakola nga tebaweereddwa sente. Kanti Bebe Cool bamuwadde sente ne bamuwa emmotoka. Abantu abatalina kye bayamba nnyo bantu mu society nga be bafuna sente, ekyo kigenda kuleeta obukyayi buyitirivu. Ti Bebe Cool yekka, waliwo ne pastor gwe bawadde emmotoka mu tiimu Buganda babaddewa all along, badira basi n'aba ne bagiwa Full Figure. Full Figure yabadde ku ground ng'alwanagana n'abopposition, alwanagana n'aba people power. Mukazi watu n'agezaako kukyusayo 10 n'akyusayo 20 n'agenda wali ng'ali ku ground. Full Figure bamuwadde ki? Ebbanga lye banaamala nga waliwo abantu abasoosowazibwa ne bafuna kinene, otegera nga waliwo abalala abali ku ground nga bo banyigirizibwa. People power egenda kufuuka a force to record, egenda kuba y'amaanyi wadde ejjuddemu abagwenyufu. Aya basi oye basajja mivule yali ayogera ebigambo mwali musinga okuba ate nga mwagala ku leediyo ez'enjawulo ng'azzaamu abantu amaanyi. Akadde kano ebintu bye byakyuka. Oyinza okugamba akadde kano muzannyi wa comedy ye musajja wammwe basajja mivule yasobodde okuba ate yafulumidde mu kifaananyi ng'alaga mbu yafunye emmundu ng'agiraga. Oyinza okugamba nti yeeka yayina emmundu. Omukulu basajja mivule oba maalo wuuno akyatutegeeza nti abamukubye ekikono waliwo omusajja abeera entinda, ate omusajja abeera entinda ye omukulu gwe bayita balamu. Basajja mivule wuuno akaaba ate nga balamu yamutwalamu NRM. Kakati nze saagala kukyogerako bagambe nti mbasaba sente zaabwe. Up to now tebampadde sente zaabwe, okimanyi nze banzijamu ku ttiimu egenda okwagiramu Museveni, nze banzijako. Nze banzijako oyo wa bwongo bungi bw'anaakola ennyumba ya Museveni n'amulaba. Ebifo byaffe era bwatyo bagamba ebifo byaffe tebijja kubeerawo. Olwo omusajja omulala ali awo ntinda. Full Figure yamugamba nti bannange basajja mivule tukola tutya ttiimu egenda okunoonyeza mwali Museveni obululu ku TV ne ku radio nga basajja mivule taliiko. Omusajja ali awo ntinda alina omutima togulabanga n'agamba temumuteekako. Okiraba balina ebizimbe biyitirivu, balina bizinesi mpitirivu n'akatono konna bakaagala, tebasobola kunoonyeza Museveni kalulu nga tebafunye sente. Kakati nga waliwo abantu abateeka okubanga be balya sente za Museveni bokka. Aya basi basajja mivule baali bamusayiniza asobole okuba ate ng'ayogera ebigambo byamuggwako. Yali amanyi nti sente ajja kukwatanga bukwase. Akadde kano ategeezeza nti omukulu gwe bayita balamu yamukuba ekikono. Omukulu gwe bayita Bebe Cool yasobola okwateeka amulemesa okugenda eggulu. Oyinza okwebuuza mu kampeyini abagambi batya ggwa wuuno omukulu basajja mivule oguweddeko. Kati basajja mivule asobodde okuba ate ng'ayogere wali ebituli bye NRM, ategeezeza nti ku ground weetagayo abasajja nga Babajjo abasobola okwogera. Basajja mivule wuuno people power egenda kweyongera maanyi okutuusa nga basse ku ground, otegera ne batambula nga Full Figure bw'atambula, otegera
oyo bajja bamuyita muguwa ddalu naye ate nze senga nze president nange era ntaddewo ttiimu ey'ababajjo otegera egende nakasongola nekomawo nembulira nti president bano abantu bakolere ku kino na kino nekendeza ku bwagizi bwa people power so tebalina foot soldiers they have no boots on ground bali mu bulamu bwa kitalo nnyo nga Mwami Museveni akyasisinkanibwa abo bokka ab'ekitalo ebo ekintu kigenda kufumba nga kutokutanga sikisandikire very danger NRM erina abantu berowoozaako bokka nakirabye kuno nti tebasobola kulonyeza Mwami Museveni kalulu nga tebabawodde sente bamaze bawa miliyoni za sente. Aya basi ye munywanyi wa moyo basajja mivule kati nno wanasobola okubatenga avuddeyo na sawa pulezidenti amukkiriza atendeka abavubuka nga bina abagenda okubatenga bazoganya Bobi Wine bwaleeta kyakaali mu kibuga. Basajja mivule yabyogera ono si comedy ye basajja mivule. Aha uno basajja mivule omusajja abeera untinda utakuba nkokola kitalo fulufiga bayombere fulufiga nankubire sibanga nti nkyali wano wennyini muvume wongoleze koza ziri musajja musomi ndi mu kristayo nanga bati mugambire nti fulufiga nze nkugambye agambe mu erinnya lyo balijjeko babadde babawa miliyoni 10 saagala Bobi Wine afuge eggwanga lino saagala nawandise ebbaluwa yange eri omu ku bantu abakulira ebyokwerinda nga njagala mpa olukusa training abavubuka 400 mu Wakiso district abagenda okwanganga abayayi ba Bobi Wine nga bakuba ku muntu omu bwati nga tusonga nga batukwatako bwe tufuka disciple owa peace and stability nga tetukola ne tukusanga ngo jeri kipande ne tukusanga nga omanyi nti banyagana abantu ne basikula amasimu g'abantu ku mikono ne ensawo ne baziwamba ne bazibajjako kati njagala bwe bampa olukusa njagala to counter them njagala abavubuka bina mu Wakiso. Basajja mivule omuwulira yatandika comedy ng'amanyi bisaaga ubuno ategeezezza nti ye mundu yafunye bw'alaba nti Bobi Wine waliwo omuyayi yenna akubye omuntu yenna Omuna-Uganda ajja genda magere. Basajja mivule atengera kutambula ne mundu yange omuntu yenna gwe bagezaako okulako effujjo mu Wakiso mugombolola y'ennangabo magere ku kyalo gye nzaalibwa nze kennyini nja kulumba Bobi Wine mukwata obukodyo obulina nja mukwata kageze abayaye ne bageza ne batuusaaba magere gye nzaalibwa we nakulira we balinziika abayaye ba Bobi Wine ne bageza ne battama omuntu ne bakola effujjo ne babba ebintu by'abantu nze kennyini nja kukwata emundu yange Bobi Wine mwenonere bwenti. Olabye ensi bw'ekyuka mwali muwulira Bajjo ng'awanda omukulu fulufiga na kano kanyumidde nnyo omukulu mivule ng'ayogera akaabye n'okukaaba waliwo Bobi Wine nti weyategeeza mbu yeseetinga bamukwate. Basajja mivule baali bamukutte akaabye n'okukaaba kawulire teri kyannuma omanyi bwe bansiba n'agamba nti Bobi Wine yennyini yabipanga n'agamba nti Gashumba yeyasasudde poliisi egy'enkwata nakaaba amaziga ezigala omusajja liva wala nakati Bobi Wine ono Katonda n'ateeka mu kasenge kamu bwe kati musajja mwononefu nnyo Bobi Wine mwononefu nze njogera bino nga amaziga gaagala kunzija abasajja bankwata mukwata embi ne balita emmundu eza buli kika nagamba mundu ewambye mwononefu era atambula n'emmundu lwa Bobi Wine nja kufa naye mwononefu nnyo abaana be ne batukola buli kye baagala asirisi mugwagwa nnyo mugwagwa tetujja mukkiriza kufuga gwanga limu. Basajja mivule aya basi bamukubireyo kayimba ki basajja mivule ono